Akakiiko k'ebyokulonda kawezezza ennaku 5 nga kagaba empapula eri abo abeegwanyiza okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu k'omwaka ogujja. Kati obuzibu buvudde ku kibiina ki Uganda People's Congress UPC nga waliwo ebiwayi 2 ebijjeeyo empapula mu linnya ly'ekibiina kino okuvuganya ku bwa pulezidenti. Ekiwayi ekisoose kyekyo ekiwakanya obukulembeze bwa Jimmy Akena nga kikulembeddwamu Joseph Ochieno nga be basoose okujjayo empapula nga bagamba nti ono yalina okukwatira ekibiina kino bendera ku bwa pulezidenti. What is important is that we've made a representation today. I made a representation here as a leader of Uganda People's Congress, and wait for the time when people are returning papers and nominations. That's when you can discuss the documentations. Bano bagamba ekibiina tekisobola kumala bbanga nga tekivuganya mu kalulu ka bonna okuva ku eyali pulezidenti waakyo Olala Otunu lwe yavuganya mu mwaka gwa 2011. Because in 2015, UPC did not have a candidate. In 2020, UPC did not have a candidate. Balumirizanga kooti bwe yayimiriza Taabamiruka eyali ategekeddwa ab'oludda lwa Akena kyokka bo ne bagenda mu maaso n'okumutegeka mwe baddamu okulondera Akena ku bwa pulezidenti bw'ekibiina kino ko n'okugyawo ekkomo ku bisanja kwe bagumidde nti bo be bakulembeze kati abatuufu. The High Court ruled and made its ruling on the question of leadership of Jimmy. Court of Appeal ruling and fantastic Lady Justice Irene Milagonja made a ruling. Bagamba nti bessira bakulisa kutumbula embeera z'omuntu wa bulijjo. And those are issues of education, those are issues of health, those are issues of infrastructure, those are issues of agriculture, but particularly those are issues of employment to yourselves. Those are issues of your well-being as the fourth estate as journalists. Kyokka akaseera mpaawo kaaga n'ekiwayi ekirala ekibadde kikulembeddwamu omubaka wa Oyam North Eunice Opio Otuko nakyo kituuse okunona empapula era eza UPC ku lwa Jimmy Akena bo gwe bagamba nti ye pulezidenti waakyo omutuufu. We've taken the first step forward, a bold step to move this forward. We are going to field the candidate, and that candidate is going to be Honorable Jimmy James Michael Akena, but who was endorsed less than a month ago by the delegates conference. Akakiiko k'ebyokulonda kaliko bye katangazizza ku mbeera eno. Ensonga yonna eyinza okubaamu ekibiina nga kuba ekibiina tekisobola kukomyawo empapula za mirundi 2. Mu balala abajjeeyo empapula ye Nancy Kalembe eyavuganya mu kalulu akaggwa ku kifo kino. Nsuubira nti abannayuganda kati omulundi ogwasooka nalinga eyeeyanjula eri abannayuganda bantegeere basobola okuwuliriza n'ebirowoozo byange n'ebiteeso byange. We lutuukidde olwaleero ng'abantu abasoba mu 500 be baakeesowolayo okuvuganya ku bwa pulezidenti. Kukomyawo kujja kutulaga nnyo baani abo abatuusizza oba abatuukiriza ebisaanyizo ebyo. Mpozi tulyoke tugenda ate ku mutendera omulala ogw'okuteekateeka okusunsulamu. Enteekateeka eno ekyagenda mu maaso ne sabbiiti ejja nga bannakibiina ki NUP n'abalala lwe basuubirwa okujjayo nabo empapula ez'okuvuganya ku bwa pulezidenti.